Kafeera abo abaana babasinga tebakebedde nga 20 mu oba ayinza okuba Kafeera alinako basatu kinene abeera nawe lwamu kisanja yalugwamu yatwala 17 gwadda sigujju kisanja anywa ku mwenge kati badde Wandongo tuyina ettaka lye tugenda okulambula lya Mwanyina Zedonize kati mu mmotoka omusajja wa Uber emmotoka yaffe yali taliiyo eyali atuvuga owa Uber yali mu myaka gye nga asemberera enkaaga naye ng'ali energetic bulungi tugenda akubwa emboozi n'atunyumiza ku bwenzi mwonoona n'okwonoona nti ate tutya n'agamba ffe twakwananga omuwala wayitanga muyite teri byakukwana nti ate nemugawo nagamba nedda ng'obalaba baza nti oli nakyejje nti oli Tina mu misooli gyekigwera lwampaka ne mugamba olwo omugjeemu empale n'agamba empale ojjamu yaki ogulako buguzi nti bayambalanga simaya bigi neŋŋamba banna neŋŋamba tewabanga ebyo budde mbusimaya kati jangu ate kankubuulire ate kola bwoti kati nno nze nakulira mu kyalo nga tulunda nkulaba abantu abasinga okumanya olugambo ku bivu batamiivu na balaama olugambo waddiranga ente n'otuula wano mu kasaka n'oteera n'ozireka ne zigenda eri ogenda okulengera bajja beereeta bati ekiba mu nsiko eyo waliyo ewaffe gwe twayinga tumanyi nga buli ssaawa 6 nga omulenzi olujja bw'ati n'asimba kameeti ku kisenyi nga mumanya kaakati n'oli agenda kukira nga mwe mwesookayo ku luzzi omulaba akwata kidomola nga agenda ku luzzi nga balina engugo yaabwe yakalanadda gye bigwera okumala emyaka nga 15 nga basakata busakati kintu mu nsiko nga naye ffe tubimanya so obwenzi buba mu byalo naye lwakuba babukweka ate tawuni gye butabukwe ne tulowooza nti mu tawuni ewali abasenze naye nga ne mukyalo gyewendeko olagiwa anyakugira olagiwa omanyi omukwano gw'omu nsiko gwe gunyuma leka naawe guba gutya omukwano gw'omu nsiko obisaanyi anti we gunyumira musooka kwerumya nga temunnafuna naye wano olujja ku buliri osanga omwana atwala butwazi ku buliri naye ogw'omu musooka ne mwegira ate naawe wano eno nga we mwerumya wookenennula gw'olina n'omukenennula endusi ogenda omutuukako nga yayidde dda mugenda okufuna we mugenda so abantu abali mu byalo ebyo banyumirwa omukwano gutinta okufa mu kyalo ebyo abaana bali mu nsuku obanje ŋŋendeyo ku nzizi na buli wamu so kaakati bwe mulowooza nti n'obwenzi butali so jeni enzibu yakutresinga ng'olemeddeko kaakati Kafeero nga tewali DNA tewali ki okutandika okukebera mu baganda b'embuno ofune DNA ya Kafeero oyinza okumaliza ng'otomedde nga bonna abaana mu famire 7 abasinga busibu babagabanya wabula baabawanga famire gye bamanyi nti eno ngagga omwana wange ajja kufuna ekibanja ajja kufuna omukazi ng'amanya nti taata we yooli n'amunyiga wano kati ne Kafeera abo abaana babasinga tebakebedde nga 20 mu oba ayinza okuba Kafeera alinako basatu kinene abeera nawe lwamu kisanja yalugwamu yatwala 17 gwadda sigujju kisanja anywa ku mwenge kati badde Wandongo abazungu babikoowa omuzungu asobola okuba n'alabirira omwana medical bills emanga ago ga US ganyi ziri waggulu nnyo okuula obukuuza eriiyo miliyoni nga 3 ez'awamu oli alabirira omwana amalamu amwongerezeeko ne welfares endala watuuka emyaka ali myaka 12 omulala gyamukaayanira ekyo bakinogera eddagala DNA kasita baatandika evolution ya DNA buli mwana azaalibwa balinakolera DNA so ne wano kyandibadde ng'olinamu ssente eyalibadde service nga ya gavumenti ng'ekolebwa mu malwaliro buli mwana azaalibwa twalibadde tetukyalina nkaana ezo mbu abitex yabatutte lwaki baatuukawo wonna nga tannamanyi abazungu babakebera lwaki abazungu ekyabasukkako tiwaliyo ekizibu ekya spam safety obubbi bwa spam mu bazungu obubbi bwa spam ng'abasajja ku basajja 10 abasajja 3 bababbako spam zaabwe abakazi omukazi asobola obubbi bwa spam buba buti nti abazungu bakikiriza nti ogenda mu mukwano nga osazeewo nti nekuba kuzaala weesalirawo abakazi ajja n'akulimba nti anze ndi ku family planning
n'ogendayo gw'omanyi ogenze kunyumya bunyumya omaliza ali lubuto nti nkulinamu omwana kati keesi ezo zaasukka ku basajja ali ne bagamba tukooye emisango gino abakazi babba ku basajja sibamuzizaamu abalala asobola okujja n'afuna akagoye n'amala n'azeeteekamu nalabako sitole yo nagirabako yes omugagga yali mugagga nnyo ng'ayina maidi we ye maidi teyamenyeka omukulu yakozesanga nnyo obupiira olwagira wali omwana n'agenda neyeekuba kyeyeekubye naziyingira kati wayise ebbanga babuuza omwana wange omwana ogenda okumalizanga we so kati baakayana nnyo n'ebizibu ebyo era ne batuuka ne bayisa etteeka nti abasajja oba wegattano yadde tewakkiriza kufuna lubuto walufuna omwana wuwo mubalabirire kati awuddiyo enga zeziteekawo so ku bizibu bino nga tonajja ku bizibu ngenda kukuwa stories ozitegeefu lwakuba si omusajja wekanyunga eyo musiraamu naye abantu amu bakisusa namulabye ku poliisi era naye abaana aba nga musiraamu bano baakaamaadi ali mu myaka ze 7 n'omukazi wakubye zijjarabiibi naye ng'abaana n'amugamba ku baana bonna ne gwe nagamba ajja okuba omusika wange abaana 5 bwe baatuuka naŋŋamba bamu maka gali byebyo nga mbalabiridde mu buli kimu omulala ono yali ani ono moze owa habo yani owa habo wano omusajja Rashidi Lukwago gwe yateekateeka ng'omusika we n'amuwerera paka wa nga si we eyasembeyo yabadde pasita yabadde atambula ku mitimbagano wiiki eno ewedde ng'agamba nebaka ne ku kitanda wansi nebaka ku semiti nesabira omukyalo ono buli lwazaala abeera bubi naye abaana bombi babiri si bange pasita mu kyaki nno ng'agituuzizza genda mu maaso kaakati ekyo ekizibu tukkirize kyekimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga wano kyetaaga kusomesa lwaki abasajja abasinga e Uganda wano tukazana nnyo tubeera mu mirimu n'otambula n'ogenda abakyala beetaaga tayimu tebeetaaga quantity wabula baga quality of time not quantity ebintu ebyo bibiri byanjawulo yeriwa quality ne quantity of time be basajja b'omukyalo nga mugenda n'omukazi ne mulima mwenna ne mukoma omusajja n'atula wali mu kisikizo omukazi n'afumba wooli omuwa obudde naye oyasanku ye bwawaata waliwo okubeera nga ye olukuma ebyo biwedde ngadda wali n'agendako mu katawuni n'akola abeerawo its quantity of time but not quality omukazi ayaga quality of time omukwateko ku mukono muzannyeko mukole mukuba amatatu mwembi ebyo kati wooba tobikola obudde obumuwanga wooli naye nga si bwe bw'omugaso eri omukyala ebyo bibanoonyesa abalala asobola omuwa quality yes quality of time kino kikulu ate n'abakazi tolowooza okubeera obeeza ewaka omukazi atuuka n'akwetamwa yo n'atagenda kukola ati we mbadde ŋŋamba quantity of time obeerawo but not quality of time mbadde manyawo ku quality we basinga okunyiigira ono lwaki ye tagenda mu banne ebeera quantity obudde bwonna wooli naye oli asobola okujja n'abeerawo obudde butono kweganga bwa mugaso omukyala we n'akola atya ne beegoba n'amuweeka ne baneiba ne balingiza ne bagamba maama bano nga bali bulala quality of time kati abasajja abasinga kyekyatulema okumanya kati ekyo amaliza ayinayo wali omanye ekisinga okuleetera abantu okugwa mu mukwano ekisikokizimite niyanensi amaliza gwe omusajja oli ku bizinesi oli siriyasi okola sente okolera abaana ng'aliwo akalenzi wali akamulingizaako ajjawo ne kamulingizaako abeera ali awo ne kasukira ogenda okukebera kikamukasu kyokuleeti abeera omukazi tayinza butayitika wali kati amaliza ayina eri gw'ayagala amukolera by'ayagala naawe gw'ayagala olw'okuba alina commitment gy'oli olina sente kati kyovola abasingawo bonna babonaabona n'abakyala abaana nga booli naye ng'alina kubasiba wano wewali sente so kaakati abasajja kye balina okumanya omaliza nga abasinga abadde amanyi nti abaana babe nga kali akamuwanga quality of time so proximity egasa kinene nnyo nearness abantu abasinga omuntu amuli okumpi ogenda okulaba oli waabeera nga asha mu church awasa asha munne nearness abantu bebeerira n'ennyumba omukwano gumera kyangu nnyo bondi esobola okwekizisitinga kuba ebikola omukwano biri ebintu bisatu intimacy
passion and commitment. Byebiriwa Omukwano tulina ebika by'emikwano mingi. Era nze ntunula butunuzi beeyagala oli nembalaba neŋŋamba ngo tekulina nnyo future. Leka naawe kati bano future weeriteri ani ono n'oli Moze ne Tash yaye Moze muyaye ayagala bibye oba tunuulira n'omanya nti ekyo kika kyamukwa waliyo boolaba waliyo empty love just like ng'ayagala kubeera nali Moze ntambule bandabe na Moze naye we ndimugambako tugende tomanyira empty love liking yokka gyeriko omukwano gulinga woolaba combination we twakolanga nti hegiti nagwo guba na combination ebintu bisatu byebikola omukwano era bw'osanga oli n'agamba yafuna ennamba ye oyo aba alina kye tuyita consummate love ye laavu etuukiridde oli n'agamba oli yafuna yamala gwe nafuna yemaki yange era osobola okubasanga mu 100 baliwo babiri abalina consummate nga kuwasanga ye yalina okuba ng'era oli waafa n'oli ayinza okufa consummate love abeera alina passion webagenda mu kisenge kitalo butamu intimacy batambula bonna buli omu aba banaye n'omukyala wange nayise naye baba mukyala nayise naye then commitment aba bwalya ku kawoma n'agamba gundi tekamuwoomere nfunirayo ko ne mukyala wange kajja muwoomera yes that is intimacy then commitment gwenja okufa naye waatali sibeerawo ebyo ebikwana naye emikwano egisinga giraakingamu ojja nayesa commitment weri omusajja mugagga alina sente naye ng'omwana agamba saagala kwerabisa naye kwata liyo nange nkwateamayuga naye nga kirina sente so commitment weeri olw'okuba alina sente naye intimacy teriwo tebaagala kutambula naye era abantu abo ojja olabe omuntu ng'alina omukyalo omubi yasinga okumanya panya mu bitundu omusajja alina ekikazi ekibi nga tamwewulira bulungi yasinga okumanya panya mu bitundu tugenda wagundi anze nja kuyita wali ewagundi begenda ayagala kambasange ekyo nakyo kika kya ojja kujja n'abaana anze ngenda genda ne mukyala gundi lwaki takigoba ate waliwo elementi endala etebakkiriza kwawukana kigende n'amalibu gaakyo ate ojja kukigoba waliwo commitment oyagala obeere nakyo oba olumu kirina sente ojja kigumira nkulaba so kakati ebika byamukola kakati olaba gundi omukwano gwenyuzi gwekulagako ogwa consummate love gwegwa gundi ono eyakayingira mu parliament ono wa papito ne mamito that's consummate love yeti eyo anti intimacy ayagala buli wali ne papito we mutulabe awo tiki anti kekamuku ka element akakola omukwano kasaako katikinga kugamba nammere kyali mu kukola that's consummate love ekitegeeza ki love etuukiridde ng'oli yafuna ennamba yafuna gwayagalira ddala nameere yafuna mpulira kato ku nameere kyonna kiki naye nameere omukwano gwakalaga akalenzaako ne kakola ne kava ku nameere izo laba abasajja nga 8 abasimbira yine ewa nameere ku byabadde gyakakola nga balaba basimbala yes so kakati kyekyo keya akawa intimacy akalabisa buli wamu passion n'akakisinga nga mulaba that's passion commitment bagulawo enjuwe eyo kati love akalenzi kali committed kuwangala naye intimacy kati consummate yes ngambe yabo gye batuzangamu bulira akanadda kungulu ezo zonna DNA naye twazivaako twesiruwaza naye nga zakola zalinamu ezo zalinamu yakuteebereza owulira onono e South Africa n'abazulu balina DNA yakola likoli wano lwaki olw'okuba bo balina attachment nene ku nte zaabwe DNA zaabwe yange oluzaala omwana munaku nga nnya bakamuzaala omuteeka mu kibbo n'omutwala mu kiraalo kyeyo n'oteekaawo ente bwe zijja ne zimuwunyako bweziti ne zisigalawo lugabireze twamulina ewafunda mulaalo naye we twakwananga omuwala we tumusinja mutandise bwogera n'omubuuza omuwala ananja banagamba munogubwati nebwati ojja muwangula ate nga kituufu nga akubuulira nti kakati ku ssomero miwunyo waliyo emisango togenda ne babakuba emiggo okusa kuba lugabireze ku lugabire ate ne bituukirira n'agamba olumu nga mubeerawo omusale n'akubanaga nkulaba wano wabadde oyimiridde sayidi y'ekkubo n'akawala kuyagalanga nekamala ne kasala abakalamujja bakambwe nnyo buli tribe zirina engeri zazo lwakuba n'amaani bakuwa sapuli
bw'okwata akakomono n'okambala n'okabebera ku mukono ekyo kive buve ne bakuwa sapuli ng'akakomo kaddagala waliwo obukomo gwejolaba abantu abambala obukomo obwa yero genda mu UPDF abaana bafa n'obukomo baŋŋamba mbu bwagundi kubalundamu ki ayani butwa yani akulimba wa bukomo bwawe babutya Juli oyo aba amanyi soko jamma oyo aba amanyi ekyama beba ndako mugamba soko potential mubeerawo nga muyomba n'abantu bengatunula amwekonako yagenda survival for mwami kwezi alo nagamba oyo gwogendako wa mutima mubi gwogenda okubanja n'omukula mwami kwezi nagamba kankebere mukowano nagamba wa mutima mubi naye katugiremu bwetu kitubutereze abasinga bonna babikola ne bamala ne beefuula